Lino ly'ettaka ly'ekkanisa erisangibwa e Najjera munisipaali y'Ekira eriweza yiika 6 n'ekitundu. Ettaka lino lyabaweebwa ab'ennyumba ya Kisosonkole. Ali terikubwanga naye muzzukulu wa Kisosonkole eyafa gwe bayita Templar eyafiira mu boat cruise yagenda okufa ng'ekyapa akisayininze okukijja mu mannya g'Abakisosonkole okukizza mu mannya ga Church. Ekyapa tukirina. Abakulira ekkanisa y'Ekira bategeezezza nga balina bye bakolera ku ttaka lino mu ngeri y'okwongera okuyingiza ensimbi mu kkanisa. Ng'obusumba buguze emmotoka that time ne bagamba amafuta aganaatambuzanga emmotoka ganaavanga wa, ne batandika pulojekiti y'okukolerawo nga bootaddewo washing bay. Baalikwasa abapangisa ab'enjawulo tusobole okukolerako emirimu egikuuma abavubuka bave mu kuba obutayimbwa, bave mu kunywa enjaga, nga bw'obalaba nabawonya emize mingi, n'abalala gurupu nnene gyeri eyo batunda omusenyu, balima ebimuli, bawumba ensuwa. Wabula waliwo abatandise okwagala okweddiza ekitundu ku ttaka lino. Bano batandise n'okuzimba. Oyo ayagala okubba si mupangisa waffe, wabula yajjanga patana w'abapangisa, kaakati agamba nti wonna ayagalawo wawe. Ate nga yeesomye, poliisi tagitya, amagye tagatya, kooti tazitya. Waliwo n'abavubuka abasangiddwa mu kifo kino nga bakikuuma. Abamu ku bakolera ku ttaka lino beeraliikirivu olw'okutiisibwatiisibwa okwabaagala okulyeddiza. Nti kasimbi bw'otava ku ttaka lya kkanisa budde bwonna obulamu bwo bukola ki? Buli mu lusuubo. Ekiro ekyakeesezza olwaleero era lwaki njogera nammwe nafunye boodabooda ezannondodde okutuuka ewange era zamazeewo eddakiika 20. Naffe abalina obufo obulamanju gye tukolera ng'atandika otutiisatiisa nti atuwadde ennaku 3 tube nga tukoze eki, tube nga tuvuddewo. Reverend Festo Kalungi omusumba w'Ekira atuwulidde ng'ensonga bazitutte mu mbuga z'amateeka. Nkedde leero ku poliisi naye ngenda kuddayo tulabe bwe bitambula tugezeeko okwekubira, naye era agamba ne poliisi yo tagitya kubanga era tebalina kye bajja kumukola. Reverend Kalungi ategeezza nga balina enteekateeka z'okukulaakulanya ekifo kino. Kkanisa kaakati erowooza nayo okuteekawo bintu nga bizimbe nga arcade. Omu ku balumirizibwa okwagala okwezza ettaka lino tugezezzaako okumufuna ku nnamba y'essimu etuweereddwa nga tewali agikwata. Ekibba ttaka watali kutaliza masinzizo kyeyongera buli lukya olw'abantu ab'enjawulo abamu abeefudde bannantagambwako.